Abalangira n'abambejja bakungande mu lubiri lwa Ssekabaka Wasswa Winyichwa Male mu ssaza ly'e Ssingo mu lukungaano olugendereddwamu okutema empenda ku ngeri gye bagenda okutaasa mu yiika z'ettaka 150 okuli amasiro ga Ssekabaka Winyi agali mu kuddaabirizibwa olw'aba nnakigwanyiza abeesomye okulitunda. Mu kaweefube okutwala obutaka bwaffe ate nga mmanyi bulungi nti obutaka bwaffe bulimu ebifo ebyobuwangwa bingi nnyo eby'omugaso. Olukungaana lukubiriziddwa Ssaababiito wa Lugembe Katerega ng'ayambibwako Katikkiro Assad Bamenye n'Omulangira Luwangula Basajja Nsolo avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka mu ofiisi ya Ssaabalangira. Leero obuvunaanyizibwa obutuleese n'olukiiko tukubye kwe kulaba nga tusala empenda okukomya bannakigwanyizi abaagala okwetiba ettaka lya bujjajjaffe n'okulisaanyaawo. Ssaababiito alabudde Abalangira n'abambejja obuteesuulirayo gwa Naggamba mu kukuuma ebifo eby'ennono n'obuwangwa yonna gye biri n'alambulula amakulu g'ekifo kino eri Obuganda. Twagenze okwetegereza nga ettaka lye baagala okutwala kumpi nga liweza eka nga 150. Ate bwe babanga bayinza okuba nga badde tebamanyi bajjenze mbasomese tusisinkane nga mbayise mbasomese ebyafaayo bya kibulala eri olulyo olulangira. Omulangira Basajja Nsolo alambuludde obugazi bw'ettaka ly'olubiri luno bwe bwalyenkana mu mwaka gwa 2000 kyagamba nti lize litundibwako bannakigwanyizi mu ngeri ey'amankwetu. 3 ne ziggyibwako mayiro 2 ne tusigazaako mayiro emu ekyakabye ennyo ate olwaleero ne mayiro emu gye tusigaza ne baagala kugitemaatemamu. Alaze omulimu gw'okuddaabiriza amasiro we gutuuse ogw'okuwementa obukadde obusoba mu 10. Nga twekozeemu omulimu guno n'abalangira abo bentudde nabo ku mutala ogumu ogw'ebulyankwe. Ensimbi ezigenze mu kuzimba amasiro ago ekyamukisa mbi nti nina omuwanika waazo nina abaguze materiyo n'okukola butyo omuwendo gutana tebanaba kuzanya kugufulumya naye nga tujja kutegeera abazzukulu bagutegeere gye bujjako mu maaso. Katikkiro Bamenye annyonnyodde ebifo eby'enkizo ebisangibwa mu lubiri luno n'alabula abeesomye okutunda ettaka. Mu Busiro balabye ng'ebifo babimaze obisaanyaawo kati basazeewo bajje mu enene waffe Ssingo batandika okusaanyaawo ebyawo naye enkola entuufu enkola ekolebwamu Mawanda tumaze omuloopa kubanga omuntu bw'omuloopa eri bannannyini kintu bamukolako nga naye bw'omukolako tujja kumukolako nga naffe bajjajja bannannyini kintu bamukolako. Mu ngeri emu ekikomera ky'ettaka ly'ennono erikuumibwamu omulongo wa Buganda Wasswa n'ebyenkizo ebirala kimenyeddwa abantu abatannategereka nga lino lisangibwa mu Kimbejja Jjinja Mawuuno mu ggombolola y'e Nabweru abalikuuma ekibatadde mu bweraliikirivu. Rose Nasuno w'emyaka 9 akitadde ku baagala okulitunda mu ngeri y'olukujjukujju. Kyeneeraliikiriza okulaba ng'ekifo kisaanawo sikimanyiiko bannannyinizo. Atunnyonnyodde obulumbaganyi obwabakoleddwako. Ndowooza zaabadde nga 10. Babadde nga bameka? Baabadde bangi. Ettaka lino lyateekebwako ekikomera n'ekigendererwa ekyokutangira babbulooka beekobaana n'abalangira abamu ne basalaasalamu poloti ne baziguza abantu nga Nasuuna bw'alambulula. Nze situndangako wadde akatono bwe kati ne Ssaabalangira akimanyi.